Mukwako Lawrence Gidudu nga mutuuze w'ebulamu Gayaza mu Wakiso yapokya n'ebiwundu oluvannyuma lwa mukazi we Vera Kebirungi okumukakkanako n'amuyira olw'enje lw'amazzi. Ye katubulidde nti bamaze ne mukazi we ebbanga lya myaka 6 nga baagalana, kyokka ng'obufumbo babadde baakabumalamu emyaka 2 gyokka nga balina n'ezzadde lya mwana omu. Sanga omwana akomye ku buliri obizinzeeko obirese bulese yangamba ze nabyo mbirese empewo ebikazi nengamba ate empewo ebikazi oba obijjamu n'obiziika mu baafu n'ebyoza nabimugiramu nembinika mu baafu instead yajija bijjamu n'abijja mu baafu eyo gye nali ntaddemu n'ateeka mu baafu ey'omwana n'abiteeka wansi w'ekitanda ky'omwana. Kati nze nabivaako ng'amanyi nti yakoze eki yagyozezza wayitawo n'okutamba ngenda okusanga ennyumba etandika okuwunya okugenda okukebera wansi. Gidudu atubulidde nti guno si gwe gwali gusoose nga mukyala we amutulugunya nga n'emabegako yamukubako nga bafunye obutakkaanya. Yali simukubangako wadde olweyiwala okumusuna wadde ye yali ankubyeko olunenzi saamugiza atambula butambuzi nemuviira. Kati we namanyira nti akamanyi akakoze eki kasusse. Ekisinga okumuluma nti newankubadde nga omukyala ono yamufuna mu mateeka okuva ewaabwe, bwe yategeeza ab'ewaabwe ku nsonga ezituuseewo baamuddamu nga babalaata. Mulangira nga waali omukyafu biki ate n'ekirala emirimu oba oyagala akole buli kimu akole biki. Tomanyi nti eddembe ly'abakyala ennaku zino gyeriri nti waliwo eddembe nti abakyala baabawa eddembe. Ono yasalawo okwekubira endulu ku poliisi y'e Kasangati, kyokka eno bamugamba nti kijja kwetaagisamu akasente okuyigga mukazi we. Kuba kati okumugya eyo esheema okumutuusa eno olina kuteekamu ssente z'okwesanga nga zigenze nga mitwalo nga 40 teekamu tracking y'ebikyawo tugenda fundikira mitwalo nga 5 mwezi. Ono akukulumidde poliisi obutafaayo ku misango egiroopebwa abasajja ate nga baba basibye emitima okusobola okugiwaaba mu b'obuyinza kuba batya okuswala. Kyantuukako singa kyali kituuse ku mukyala wange nti nze akikoze kwolwo kwegguni baali balina okusi era n'abazadde b'oyo omuwala bandibadde banoonya dda ne poliisi yennyini teyandigambye nti oba batwetaagamu transport oba mafuta tukole ki bandyesitukiddemu ne banoonya wendi. Byuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luke Oweyesigire asambaza ebya poliisi okwekubira ng'ekola ku nsonga z'obutabanguko mu maka era n'awa Gidudu amagezi okuwandiikira poliisi esobole okunoonya mukazi we gye yaddu. Bw'aba alina okwemulugunya kwonna eri poliisi mbu yalemerera omuyamba olw'okuba terina nteekateeka ziyinza bayamba kukwata mukyala tuwandiikire wano ku Kampala n'emiriraano oba ku Kampala n'emiriraano North ofiisi etuula e Kawempe basobole okuba nti mubayingira mu nsonga ze. Yo ennamba y'omukazi Vera Kebirungi agambibwa okokya bbaawe tugikubyeko okubaako kyayogera ku nsonga eno naye okutulugunyizibwa kw'abasajja mu maka kweyongera buli lukya newankubadde nga bangi ku bano basalawo kusirika olw'okutya okuswala n'okusekererwa.